okusomozebwa kwe tulina industry yaffe eno baganda baffe abayimbi bakwatagana nabo batini abasiima batini omuyimbi asobola okuyita nga baganda baffe mukiralyeko akuyita ku press conference n'agamba jangu ssaawa 4 sotuuka ssaawa 10 naterwa kuba munnaani gweoyagala nawe munnaye otwaleka bayiti ku station gyokolera naye ogenda omaliriza omuyimbi amaze abadduseeko nobaddukako ate nga niwobaligambe motowaali siinaamu natesikano ka transport kakuyambeko okukola ki okutambulamu kubanga naffe nyini tukozesa olumu naye ne station zino zitukozesa olumu nazo muzimanyi kubanga basinga wano bannamawulire mukimanyi bulungi wa station ogenda otandika onoonyanga amawulire okuva ogenze ogazeeyo sente z'okulinda omwezi ezo nazo ndala omuntu gwetusuubira wano akuyise ate nawe olina okuteekamuko omulangire bizinensi ye oba ekintu kyonna ekirala atisi omudizaayo n'omugamba mwana wano wensobodde ekiganye bugaanyi naye webale kujja so abayimbi bano really okusomozebwa kubadde kw'amaanyi bo gye tuli because omuyimbi gwokubira nakola interview nemukola ne posta naye omuyimbi n'atajja naye nga posta yasuze nayo nga n'obudde akola ki abumanyi naye otuuka wali oli mu situndu y'abantu balowooza omusajja ajja munaye weeyogeza otadde ku amasimu gaotadde gakugiza backfire owali musajja aliwo tetumulaba naye omuyimbi yasuze ne program naye ogenda omukuddamu omukubira nabadde mu vibe eyo nansonyiwa so okusomozebwa kubaawo naye tewali kyakukola tulina okugenda mu maaso bwetuba nga twasala okusaavinga abantu kubanga okubeera munnamawulire oba osaavinga. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku video eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Amanyi aganga matuufu bapita Setukolonati ate nga basinga amanyi ga MC Cyrus virus Modra yali mpene erinnya virus yangamu lino lyongerako so basawo ne bannyabo olunaku olw'omukaaga luno ntegese ekikulu kyange kisookedde ddala koledeko ku TVs ez'enjawulo engenda ku TV n'enkola ya program gye bayita enguliko ne MC Password esawa zino zaali ku Spark TV wetwavaawo ne tukolatagana ne muganda wange MC Olo ku NBS netutandika okugenda mwezi wa high school nga nze asooka okugenda mwezi wa high school ne bagamba tuleeta idea weti ne weti ne batukiririzaamu paka naye awoza watuuse ekibolo naye ndoza akitwalidde ddala mu maaso so basaba ne bannyabo ndi wano okubagamba okwekkiririzaamu kintu kikulu because zenakera mukezi kumakya neŋŋamba kino ekintu nina okikola ki nina okikola that's why abayimbi abo balinako history mungi nnyo natandika ne bamuyita Violeta basanzewo mwe yasooka omujja ku interview ng'abantu bana mutegeera ne tugenda kumugoshinga ne muvaako in fact awo ndowooza temperature touch naye ne mufuna abayimbi abasinga bonna boolaba abali ku kino ekivulu tulina history nabo naye nasazeewo olunaku luno olwa Saturday bannamawulire baganda bange okuba nga bwe muba kisobose bonna tewali agenda sasula njagala just mberenga example ey'abaganda baffe abalala bonna bajje tunyumirwe olunaku lwaffe neera bwe kiba kisobose tiketi zaabwe bo bagenda kuva wano nazo oli waddembe oba ogigaba naye nga nze nkoze eki gikuwadde because bano abazze wano bano bandagidde ddala omutima omutuufu sigamba mbu ne bali abataliiwo baganye buganyi naye waliwo baganda baffe nga bali mu campaign tosobola banenya olw'ensonga nti otuliko oyo kibatiki naye nga basaba ne bannyabo ennaku z'omwezi 22 Saturday eno abayimbi bangi nnyo abatuwerekeddeko King Michael
dancehall general yatuwerekeddeko Yes, sir. Mudra the viral Yes, sir. naye waali temperature touch Yes, sir. Iswanku Yes, sir. Biswanka sorry abaganda baffe abanation ni Infinity we bali Yes, sir. kapiripiti omubaya waali Yes, sir. abayimbi bangi nnyo basebo ne bannyabo ba DJ ingiriramuko ow'ekinyanyanyanya yajjo kisemberamu ddala ebikigwera Atera yabakoledde. waliwo ne muganda waffe ali mu byuma yasazeewo kutuwa sawundi nga omuli ono sawundi yabadde si mulungi tugenda kuteekamu sawundi omulungi ennyo so that olunaku olwo tujjenga tumanyi wabukoze eki bunywedde nebaza baganda baffe abasitele agent babaddewo ebbanga lyonna we natandika okukola ku TV ne ku radio awo waliwo baganda baffe batasobodde nga bakagwirawo sports betting nawe wenyini basase okubanga batweyungako kola olunaku kugendaga ba t-shirt engatto n'ebintu ebirala bingi nnyo so basawo ne bajja mujje nga musuubira n'okuwangula ebirabo ebyenjawulo so City Legend thank you so much babadde mu kikumba kyange muganda wange babi gwe mulaba alina ebisige ebipya ebimekinga enviri okubeera nga za black so basawo ne bajja mutemanyi ku lunaku ojja bawayoko oba ne banamawuli tujja bawayoko Uncle Shit, thank you so much for coming. Leah, what they want you, thank you. Alisitabo nyo yokola banaye wanasirika nnyo za kamera zino nyingi nnyo. Manager mwebaze wena kusaba ekikoto wankalubirizamu nali tuse n'ekiseera nga nti olunaku nga lugenda maaso naye nga ngamba nga mumanyi bwe abaganda baffe bakolera ku TV olumu ssente ezo olina okugenda mu field n'osooka ozinoonyamu ko nomala n'okoma ate nawe n'oziteekamu kubanga sente zikola sente siwekiri zambogo neyanziza nnyo tulina history mungi nnyo ate kinsanyusa okubanga tulabako fenna newe batwagenda mu ka distance ate isibukana alina TV gyakolerako ekitegeeza fenna wetubanga tuli bavubuka wano nga fenna tusobola okwekkiririzaamu eddoboozi lino kuba tusobola olikolaki olituusa neri neyanziza nnyo oyo mmere gwe nasanga nga wali mu kifo night yali ekudde bino mugamba tukoze tutya nagamba Cyrus nze byankugya ne manager ebisigadde byonna biyigendere paka wano wetutuuse ate nyongera okwebaza abaganda baffe aba BNL bebagenda otuwa amataano zanyasikano kasambo katini nnyo omukulu asobodde kubaawo naye amukiikiridde ali eri kamera yazitidde naye nga twagala okwebaza Chata Empire bonna basaze okuba mu lunaku bagenda kuba webali so basawo ne bannyabo ebigambo byange munsikirize essaawa zino mbikomyawo okujjako nga waliwo alina ekibuuzo kyetujja okubanga tuddamu thank you so much for coming ate ne baganda baffe wano bwetumalawo ekimulukasa kibwawe naye tujja kufuna ekitabo tubayita ate nga tucelebratinga tulina okulya embozi tusala mwaka kubanga abantu bano bonna balina ebyokukola naye bakoze eki befiiriziddwa tesobola kusonda zenjaga kugenda bakyalima esiwe kiri ate sikufuna akabuzi olutagateeka ku nice TV bannamawulire baganda baffe bonna babeirewo because sente zino nowesonda tezikola ki teziwera kati kyokola nga otuva ewaking saha tusazeewo at least wano tugwera 20 thank you so much ladies and gentlemen Thank you so much. okay thank you so much one more time basawo ne banyabo ekibuuzo nkyeyanziza n'ekyo ensonga lwaki luno Saturday nasazeewo ebbanga litomusaabye nga amawulire mulimanyi gwangu nnyo baganda baffe batunuulira basimoni njaguwako examples entiti basimoni abo barupi bonna bo batunuulira in terms of finance okwagala okweyongerako ne step endala yonna mu bulamu nasazeewo at least kuno olunaku ndabira ddala at least ku TV zonna zenkoledde zonna sina ngeri nsobola celebratingamu nga nze muki munnamawulire ensonga lwaki nno celebratingira mukansala kubanga mwengulidde ate mwembadde so nasazeewo at least abantu bekansala nga tusanyuke nabo kubanga tubatuka ekiseera nga bagamba bali tuya bantu wamba tugezaako konfaminga essaawa zino bonna ffe tukola ki tukyalimu kubanga basinga bebagala okudigira bagenda eri makingi mumanyi Hollywood gyeri so why now ze ndaba ye right time because kabaka saawa aba amaze ani abaddawaawo sikiriza naffe bannamawulire essaawa eno naffe naawe osobola ekikola muganda wange because kino ekintu kigattako ku CV yaffe ku profile yaffe as long as wekkiririzaamu ze nkimanyi tugenda kijjuza kino ekifo
kubanga abantu bonna byonna byetulina okukola twabayiseemu dda bitini nnyo bitulina kukola naye ebisinga byetambisa ku ground twabayiseemu dda nera abasinga baguze dda tebo zaabwe balinze lunaku lwokka. So about the tickets okuyingira abantu nasabasedde ababayimbi bangi nnyo naye waliwo neyambuzizza eyo gyewategese enkuuka yozo yakimanyi waliwo yagambye enkuuka abayimbi balese bangi nnyo banajja ne mu peegi z'abayimbi badde babuuza naye nga abayimbi bangi banajja nsikiriza ogaani abayimbi bano bwaba ddala nga si banyuuza wano wetugenda okukola ki okubalabira omukyazi mu interview yo ng'okimanyi asobola okubeererawo oba tasobola kukola ki kubanga essaawa zino tebaliiwo kitegereka nga abayimbi tebakeera beebase abasinga naye tubagala okulaba ku kigulo gwatajja tugenda beera nepeeni bannamawulire tugenda tiikinga ku atajja ng'omanya oyo si waffe neera kasita akuyita manya ogenzeeyo oluseke lukube n'amaanyi omuggyako lumutu komawo. So olunaku olwo njagala tulisi tulabe enkwatagana yaffe eyimiridde tekubanga ffe tuli bavubuka ate twagayingira amawulire gano mulimu baganda baffe abatusookedde naye essaawa zino naffe twagala okugezesa because wenna amala okugezesa muganda wange niwaba akubye essimu yo nagamba oyo omuyimbi lwakitogerako naye najja tusegeza wanojjawo tumaze omulabamu bwangonzi. So kapiripiti nabo baguze teko naye ndoza bagenda wabwebwe naye babadde basazeewo okubanga bagenda twongera banekozite nebadde bagenda twala teko kumbi zonna ne bagamba musookera kirisite katusoke tuwesetingi n'abantu banyumbi bajalooza bayingiridde bwerere. So basaba ne bajjawo tickets zigenda kubeera za mutwalo okuyingira ordinary VIP emitwalo 2 ate teko emitwalo 3 emitwalo egyasatu tugenda kuteekako ebintu bingi ebyokunywa bigenda kubeerawo nanabidde manager nangamba kati batiriko ngebiza abantu bano twagala at least watambira asobola okulya walinga biza oba fruits okakanye ku mwenge so basaba ne bajjawo zendabo obudde bwe buno obutuufu abavubuka essaawa oba twakayingira mu mawulire naffe katugezeeko tulaba olina just kikola notuka at least ekiseera nawe nogamba at least ekantegekeyo noba tolabikira ku mpewo tegeka kubanga ye wasobodde okuyitira ewuwe nokola ka interview ne kagenda vayo lwaki ezo following zalaba ku TikTok lwaki takubira simu nagamba naye mwana omulimu wagukoze. So zamma kyenjawulo bagamba ekirungi ffenna tukyali bavubuka twekiririzeemu tutambule n'abantu wano abaliwo bwe balabako beebo tewali balala beebo abakukkiririzaamu.